I hand them to you. I don't want to see them here. Abasawo 14 abagobwa President Yoweri Museveni mu Dolly Ampomo Center nakawuka mu district wa Kiso mwezi ogw'omunana olabiseeko mu maaso agakakiiko k'abantu omukaaga kasibwawo okubanoonyerezaako. Abalala bagenda okwesibwa kuliko yali akulira ebyobulamu mu district wa Kiso Dr. Emmanuel Mukisa ne yali akulira ebyenjigiriza mu kitundu kyo Frederick Kinobe nga bano bo bakulabikako ku bbalaza. Abakozi batuuziddwa wabweru era nga bakira bayita omu ku omu okugenda mu kakiiko okwewozaako. Gwe adi bamala okuwesa nga takkirizibwa kwetaba nabalala batanawozesebwa era nga ne munda mu kisenge gye bali wozeresa abasawo bano ebeetekkirizibwa munnamawulire. Allegations batwogerako by the community netuddamu netusobodde bagamba okay bajja kutwasiisenga nabo batudde batetudda ku mirimu. Abamu ku basoose okuweesibwa kubaddeko yali Town Clerk ow'ekajja Stephen Mwasanje ngono kigambibwa nti yalemererwa okukola emirimu gye. Obutabeerawo ku mirimu absentism ne baba bavunaanibwa late coming ne baba bavunaanibwa kuba ruudi eri abalwadde mu ddwaliro ne baya bavunaanibwa obutakola bulungi mirimu gya. Kuno okweseeko CDO gwe bavunaanye okulya ssente z'abavubuka ate nga nabo bafuna ku ssente ze baali mikwano gye bokka. Ne CDO ow'ekajjansi bwe bavunaana nti essente z'abavubuka eza YLP yali aziwa mikwano gye. Ate Town Clerk ye yali avunaanyizibwa kulemererwa kusupervisinga bakozi mu Town Council ye. Amyuka akulira abakozi Waswa Musoko yategeeza nti abasawo bonna bagenda kumala kuweza ku November bwe yalipoota mu minisitiri y'abakozi eyongera okwekenneenya ebinaabira bizuuliddwa. Ensonga ze tubaddemu naye ate akakiiko kakyatuula paka ku Mande kubanga olw'okubeera nga bangi bali abantu nga 15. Kyokka alabudde bannayabufuzi okumya okwenyigira mu mirimu egya gavumenti olulala kansi okutegeeza abakozi nti badde ku mirimu ng'ate tebabuzza ku ofisi ya Kaawa. Bafugibwa ne Public Service Standing Orders era ze tugoberera nga tuwuliriza ensonga zaabwe. Ab'ebyobufuzi bo babeera mu kanso omulimu gwabwe kuyisa policies tebavunaanyizibwa na disipulini y'abakozi. Mutyaba William yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.